Verse Strange 256 omukutu kwoli gwe ssebo oba nnyabo atuwatchinga. Please kindly subscribe, tap the notification bell ate onyambe otambulize video eno. Abayimbi b'eggwanga Uganda abali mu umbrella ya Federation nga bakulemberwa Presidential Advisor Eddy Musuza. Just a few days ago meetinga okwongera okutema empenda butya bwe bagenda okugabana ejjuguli lye baafuna okuva mu government. Now, Eddy Kenzo akulembera abantu baneeno amaze ebbanga ng'ali mu ntalo nnyingi nnyo ne bayimbi banne abatakkiririza mu ndowooza ye. Now, yavuddeyo n'abagamba oba nkyogere ntya? Yavuddeyo n'abategeeza nti buli muntu yenna amujjonkera tagenda kumalako naye. Era n'abasaba they would rather come and join him. Ebituleetedde okubeera mu mbeera etya eno and it must stop. Yes. We are not here to waste time, okay? Yes. Bwe tuleeta wano abantu abalina kye bamanyi, let us respect them, but sharing obwongo bwe baamala mu masomero nga basoma batuweeko tuddeyo twekulaakulanye because we are here to empower ourselves. Yes. Bino biyamba wena mawulira bayisaamu amaaso amalobozi neri emmanga bagenda kuwesuwani emmere ogiri yes, then what is next? Bananga abantu bano tujja tuka okuddamu bayita nga tebajja kubanga they don't feel worthy. Yeah. Let us respect them. Bakulu be bamanyi ebintu bino be bamanyi credit and savings n'ebirala fe tuli bayimbi nze ni mukulembeze wamwe nendi muyimbi ebyo ebisigadde sibimanyi nnyo nyina kuleeta bebimanyi babibayitiremu oba okiraba bannaye mbeegayiridde tubeere abantu ab'empisa baleme kututambenga disorganized all the time. Abantu bonna babbye sente zaffe bagaggawadde bazimbye amayumba bw'ogenda abasajja balina ziwono pasenti mwezo telecoms naki balina ebizimbe ku mazzi eyo okutuuka ewo olina na kulinnya lyato omuntu omu alina amaato 4 ng'alya ku sente zaffe kubanga ffe twafuuka basiru tutuula buli omu n'asikamu kasada kiina okukoma tubeere abantu abali siriyasi omuyimbi bamusange ng'aweesa ekitiibwa. That's why we are here. We are not here to waste time. Gavumenti ekoze omulimu gwayo. Gavumenti twagituukirira ne tugisaba ekolagane naffe era ekikoze. Ababbi abadde batubba ne batandika okugamba ebyo byabufuzi kati abo bali mu kino babaleeta kulwanyisa opposition naye akalulu kawedde bwe balonze agenda nalangirirwa ate tutudde tuteesa byaffe. Politics talina wajjira wano buli muntu alina gwe yalonze alina gwe yawagidde naye tewaliwo amugambyeko tojja wano era teri amugambyeko tojja kufuna kino. Buli muntu ajja kufuna kyalina okufuna kusinziira kapasite ye nomata ani gwe walonze. Bino si bya bufuzi, bino byakuyamba mulimu gwaffe kugenda kugenda mu maaso. So bannange ebigambo byange tebigenda kubeera bingi. Buli muntu yenna ali wano ofiisi yaffe nzigule kyotategedde yingirawo, they can explain each and everything. Whatever you want to get, you will get. The office is widely open. Not only today, 24/7 week tukola okuva ku Monday paka ku Lwakutaano. Ne associations zammwe eyo zigenda kuba zikola kubanga we are going to empower them. Bannange mbasiimye nnyo, thank you so much for coming. Next time when we call you, please come and attend these meetings. It is very important. Twagala balabanga mwinako akasente mu nsawo. Ebintu bya kawashi must stop. Osege, leko omuyimbi abeere ne sente ze. That's why tuli mu kulwana. Osobola ofuna sente before performance. You sing a song in studio, you put it out there, you start earning. By the time you go on stage to start performing, you already have something. You look a star. You have good clothes, good whatever, everything, good looks, so that even your fans can admire you. You understand? Yes. Sigenda kwogera bingi mikwano gyange. Tugenda kulya mmere bwe tumala tuddeeka. Bw'abaawo program yonna yategekeddwa abantu bano, please let them know. The people who represented from northern Uganda, all of you people, you will stay a little bit behind.
we have a brief meeting before you go. But immediately after this meeting, I think starting tomorrow or the other day, these people are going to come with the professionals to make sure that they sensitize you. They sensitize you about the circle, because it is you people who are going to receive this money. You have to make sure that you manage it well. And we need members to get it. Sure. It should not remain in the few, as our seniors said. Abantu bakola busako ne mwekolamu abantu 230 oba 10 ne mubba sente z'abantu bonna. That must stop. Nze kubasiba. Nze mbabuulira. What we have people with a lot of entitlement. Nosanga olinga ali awo ayogera nnyo n'obasanga babogera mu group omwo papa. You people, let me tell you. Abantu abanonda bali bayimbi. You understand? To make sure that I help them to get these things. Mubye bantuma mwalimu making sure that copyright it and chiriko nnyo and it's going to happen. To making sure that we have a good relationship with the government. I'm working on it. Newadde nayo nze nentambula mu campaign zonna nga campaigning ya President Museveni addeko kuba yakatuwa billion 10 twagala tuwongere n'ebirala. Osege. Not because I don't have a name to protect. Neze manyi muntu kyagenda otuyamba nangeri kijagenda otuyamba. So have to make sure that tulwana nnyo addeko asobole okubanga wanaagendera nga paina watulese ekyo kya butegeevu. Okitegeera ekyo kya butegeevu. Mazima. Because tuli mukaddi watukula guno omulimo eswaga hits zijja tukeseera zikome nga kewafuna leero kekakuyamba enkya. Money says, save me today, I save you tomorrow. These meetings zemuli mukutuulamu, you're not wasting time. You're saving you tomorrow in terms of everything. Today, short and long term. You understand? So sigenda kwogera bingi tugenda koma wano naye kyemba saba. Buli muyimbi woddayo. Dayo ng'okyusiza mindset. Okubeera ng'okimanyi nti this is a professional. And you should act accordingly. You need to be rich, you need money, you need to be serious, and you need to lobby. Or you know, lobbying, what so-called lobbying, both local and national, most especially government. Sure. Okugenda mu government nobaako kwosabayo tekitegeeza ng'oli partisan. No. Eno government yo kikakatako okugenda nobaako by'ogisomera nayo neekuyamba nawe n'ogiyamba mu ngeri emu oba endala. Nze mbabuli. So, mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekirala kye njagala okubabuulira when we are in State House, President yatuwa scholarship 10 per year. 5 people to go and study in whatever country we choose. In terms of engineering, production, and all that. We shall be having these meetings. I don't know whether we are going to be picking region per region or whatever, but we need 5 people per year to go and study. It is going to be paid for by the president. You understand? And the president also is going to help us to build regional studios, mix and master, so that we can have a matching sound countrywide. Another thing, he promised us to give us 2-3 cars. And for now, he has given us 1. It is in the garage, they are finishing everything. He had to add a mini bus. He gave us a mini bus that is already, it's going to be here within 2, 3, 4 days. It's going to be helping us, all of us. We can get in the car here and get to Muzikirako. Waba why naturally now we can always so a more okay, Javane Mokuiko Mugaru President. We already Rajifujeta, but the Mikono Jagan and Najwade Mugaraji, Bajimodoling, Bajitake Modi Modi to get over Jit and Gay Avasta. The solo Kuturamu Mutuali needing an annual. Wow. Okay? Wi-Fi. Check it. Bane sigenda kwogera bingi abantu bangi betulina wana abansobodde okwogera ekigambo kimu bibiri ne tukoye. Badde nsaba we are going to also remain with the chairs of associations, the executive will also remain behind so that we can find the roadmap on how we are going to come and start teaching the people about this. And sensitizing, we need to know whether the real people, the real members are the ones who are going to benefit from this. Abayimbi tebabula, we know who are the members are. We know their music is on YouTube, their whatever streams, they are on radio and they are popular. So there I don't expect any kavuyo. Yeah. Zebabulira banange
oba munonda bino ebiddako batemunonda mwe mumanyi batiza muntu abba esente z'abantu ojja kumusiba mbabuulira mikwano gyange naffe bwe tunaakola wano omusango wano ne baba bakola ebyamanyanga mu munone si bwe kiri mbasiimye nnyo you people, thank you so much for coming. May God bless you. Tugenda kufuna pastor atuwe closing prayer tusiimye nnyo sebe musuuza bw'aba ayogera oba toyagala alekera. Amina. Budde bugenze biwadde bingi nze Joseph Ngoma. Amina. Njagala kwebaza Mukama olw'amagezi olunaku lwayo katulutwalire lubabe luwaku lwakuweebwa amagezi era njagala kwebaza ab'amagezi Katonda bagawadde Mukama abawa omukisa ate nammwe mwebale kugatulwa tuyanziza nnyo President Eddy Kenzo Mukama akuwa omukisa abayimbi mwenna abayimbi banyinaze baganda bange. Pastor, ekintu kye bayita mulaalo n'okuyimba kintu kikulu. Mukama yakuwa ebirabo ebyo tyosobola okuyimba ate n'okubulira n'okusaba tuwe akayimba kazi kapera katono kutusaba musabidde yanza President Eddy Kenzo kale yegwe byonna mu byonna olina byonna ensi byetaaga endwadde zaalumanga wafuuka musawo wasinga abayala bakutadda yegwe emmere ensi gye yeetaaga obwavu bwadduka nawo buli bulamu ensi bwe yeetaaga mwe abataalina mikwano ku nsi Mukama yafuuka mukwano gwammwe abataalina bazadde ku nsi bafuuka. Amina. Ebirala tujja olana naye waliwo abayimbi abakitaffe ne bajjaffe mu kuyimba bambi njagala okubeebaza ndabye ku mwami Sebatta taata Sebatta ne maama na awalala sibamanyi bwa President Eddy Kenzo naye nga bangi bali wano bonna baloniganizi Mukama abawe omukisa baagala nnyo. Kale katusabe Katonda yatonde ku n'ensi mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Njagala okukwebaza olw'omukulembeze Eddy Kenzo bayibuli nga teri bukulembeze butava eri Katonda. Jjukire twali wano nga tumwebalizako Katonda olw'obukulu Katonda lyali amaze omugannemulako. Njagala okwebaza Mukama nti n'olwaleero ye mukulembeze waffe akyakulembera bulungi akyafuga bulungi Mukama nsaba omwongere ekisa era nkwebaza olw'abasajja n'abakazi bano ab'amaanyi bonna abamukkiririzaamu kubanga obukulembeze tebusobola kubeerawo tebuyinza na kunyumira muntu yenna ababulondeddwa nga tewali bamukkiririzaamu. Mukama bonna mbasabidde omukisa bawangaaze mu linnya lya Yesu era baganyulwe mu bukulembeze omukulembeze Eddy Kenzo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Buli omu abeere ekisanja kya Eddy Kenzo ne bwe kiba kiriweddeko balisigaza bujulizi baliwo obujulizi naye Eddy Kenzo alina ettaffaali lye yateeka ku industry ya Uganda ey'okuyimba mu linnya lya Yesu. Mukama tukwebaza olw'ekyokulya n'ekyokunywa ekitegekeddwa mu linnya lya Yesu tukikuza n'omusaayi gwa Yesu. Nangiridde Mukama obugabirizi bwa ssente n'omukisa mu linnya lya Yesu n'obugabirizi bw'omukisa nangiridde omukisa gw'obuwangaazi. Abayimbi bano Mukama abali wano era abayimbi abatagenda kubanga abayimbi betuwuliddeko Mukama ng'ensonga zino ezo butya bwe tuyinza okugaga butya bwe tuyinza okuvaamu butya bwe tuyinza okugasa n'okubeera ebyokulabirako ebirungi eri abalala abagenda okuyingira industry n'abo abaakayingira Mukama nangiridde Mukama amagezi ago gakole bano bonna mbalagidde okubeera abasajja n'abakazi abagagga mu linnya lya Yesu mu industry eno eya music mu Uganda tebagenda kubanga abalala n'ababadde baweddemu amaanyi nga baga gundi yayimba naye yamaliriza bw'ati apaana tekigenda kubeera bwe kityo. Bano bawe Mukama omukisa bawe amagezi mu mulembe guno gwa Eddy Kenzo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amina. Thank you.
No,